Omukyala Pulima ya supportinze Josted okuva shonga ya katandika okutuusa shoji yakomeza era y'omu ku bantu abaleetedde show ya Josted okubeera ng'etrendinga nnyo n'essaawa yakati okubeera ng'ekyali mu mawulire. Pulima respect. Funa omukazi ali supportive osirike. Pulima akulowoozesa okubeera nti bakyali wamu ne Josted. Pulima akulowoozesa nti ye ne Josted bakyali wamu. So n'olwekyo funa omukazi ng'ayinamu osirike. Ekyo kireetera omuntu okuba nga talaakinga okuba nti abeesingira ku ggwe. No, kakiraga nti oli mumativu mu ekyo kyali. You understand? Kyova olaba Pulima yabadde ayina amaanyi, yataddemu amaanyi gonna okulaba nti Josted show ye ebeera successful kuba amanyi nti bw'afuna n'abaana bafuna. Waliko omuntu afuna sente naye nga mu makasi ziriimu. Kati bonna babadde basanyufu nga bamanyi Josted bw'afuna. Kinakugambidde nti Josted musajja amanyi obuvunaanyizibwa bwe ng'omusajja era kiraga nti obuvunaanyizibwa bwe abutuukiriza. Omukazi asobola okusapootinga ng'alaba nti n'akatini k'ofuna buli omu asobola okuba ng'akaganyirwamu. Abantu bangi bafuna sente naye zitatuuka mu famire. Muntu n'afuna sente n'osanga omukazi agezaako okupulanginga okulaba nti aggyeko sente ku mukisajja ng'okumuggyako sente kizibu. Naye kino kiraze obumu, kiraze enkwatagana, kiraze ekifaananyi kirungi wakati w'abaana ne famire wamu naffe mu bantu. Kubanga kati omuntu asobola kwogerera amafuukule ng'alaba ekifaananyi ekyabadde wali ku show. Era respect to you all, mwebale okulaga obuvunaanyizibwa n'okwewa ebitiibwa mu myaka gyammwe. Kubanga kati mwatulaze nti mujjawo simuweekera ate indeed aba simuweekere okusinziira kitwalabye naye nga waliko abantu abatabigumira ng'ebyo era kagaana ne kayitamu. So respect. Azimagale buli omu ayogedde ku Pulima Kadash mu bulungi ne mu bubi. Abamu bagambye yeesiba ku musajja alemeddeko naye ng'abamu ne bagamba nti mu butuufu mukyala mugezi nnyo nti era obugezi bwe era buleetedde Josted okubanga yeeyongera okuprogressinga. Bw'alina ebintu engeri gy'abikolamu n'alabisa gundi Hindu ng'alinga just aliwunga kifaananyi mu bulamu bwa Josted. Inza mujjako bimuli bye Pulima nti Pulima akoze nnyo Josted. Pulima akoze nnyo George. Ate Pulima muwala mugezi. Pulima tayagala Hindu. Yategeera yawunya ez'akaleega tazina kati ajja buziwa okufuna biwologoma ku TikTok ofuna ez'akaleega. Kati ekyo yategeera n'amanya nti obuzibu abadde nabwo kibuzibu bw'abaana bo n'abejjako n'abawa Hindu. Oba Hindu amaamira masumba sibanyi wa Hindu alina n'abaana. Mwazala omwana kansubire mwazala abaana. Naye kyo ne kimubba amagezi ne kimuzijika abaana. Kuba mu kifaananyi kya Pulima first love wo first kati wo mwava muri ku ssomero mu maaso ge alaba Hindu nga yaayo bakadaama. Kimunafuye naye akwa kimanyi mbwongo akirerera abaana si kisiru. Tuvuddewo era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ffe tubawo mpolampola buli kimu okubanga tukituusaako nga wekitambula. Ono yagambye nti Hindu tekakyala kalungi nnyo era alina engeri gyamuwanyeemu ate ye n'agamba nti Pulima Kadash alina engeri gye yabadde nga yeteekawo ng'ayagala oba oli abantu balikogonaizinga ye nga ye yalinga mukyala Josted. Eyali omukyala w'omumaka Pulima Kadash kati Josted amuliira bbali nga malaaya. Gwe wenna omukazi kasitono bange wabbaawo ng'omuzaddemu abaana baawo n'asigala ng'akuliira bbali nga takukomezzaawo mu maka obeera malaaya. So congratulations Josted kulikayo mu kivvulu. Naye Josted weebale kuwasa mukazi mulungi. Bane Hindu mulungi. Akaana kaayawula Hindu izitoolo bannange. Akaana kalina akabina akaayawula akawato. Batuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Waliwo maama ali wano alajjana agamba bamuyambe bamubbye ssente obukadde 80 oba bamufeze batya ndowooza be bano abakutunza ebibyo ate ne bakuteekako n'omuntu nti simanyi bakutwale wa Seeka, simanyi Seeka asabire ssente ezo, simanyi zidabolinge.
bibino maama abyogera abiddiŋŋana naye nga oyinza okulinda nti ayogere point nga we bibadde mu butuufu talina kyayogera. Bannayuganda bannange mbasaba mujje munyambe. Banzibye obukadde 8. Banzibye obukadde 8. Bantega omukazi omubbi. Mujje munyambe. Mujje munyambe. Abanadiini mwena mujje munyambe. Abasiraamu mujje munyambe. Abasiraamu bannamwe be banzibye. Mujje mununula erinnya lyammwe kuva mu babbi. Bulira nafuye. Bulira nafuye. Epoliisi y'e Kasangati bagiguliridde. Babawadde ssente. Nubata omukazi eyanzibye. Nubata omukazi eyanzibye. Abakulira poliisi y'e Uganda mbasaba mujje munyambe. Balooya mujje munyambe. Abalwanirizi b'eddembe abakyala n'abaami mujje munyambe. Bakansala abakyala mujje munyambe. Abakyala mujje munyambe. Namyalo Kulusumu Balamu mujje munyambe. Toris Salis Toro Honorable Lucy kusaba ojjo nyambe. Anawulira mubulireko abatanawulira nkubye omulanga gwakunyamba. Banzibye obukadde 8 natunza amaka gange amayumba gange gabapangisa. Mumanyi obukadde 8 abuwulira buwulizi obuzito bwe bulimu yagenda okutambuza akavidiyo kano funa obuyambi. Nze sikyaliwo sikyali muntu sikyasobola. Mpulira njagala ngweddalu mpulira njagala kwetta naye bwenayetta nga Bannayuganda tumunyambye. Mujje mwawulire wabeeko abajja bambuuze kiri kyangwe akidda butya mbanyonyole. Abanamawulire FBC waliwo naakola kusoroti mujje munyambe. Lwaki mbona lwaki nzibibwa abantu bannange nga bati mwebali bagenda kusanyukira mu ssente zange ngendo nze nk'abandi mu nnaku etagambika. N'omukazi saasoma zizensonda 10 zise neeyiya nga bwe mmanya abakazi nga wetuyiya. Nzikoledde ebbanga ddene ze gwe mulaba mbonyabonya ebbanga eddene. Nkoze buli ka bizinesi akalumu ku nsi kuno konna nkatuusizaako nkakozeeko katuusizaako engalo. Abamanyi bamanyi naye banyambudde nsigadde bwerere. Nkubye enduulu mujje muzuluukirire. Mujje munyambe. Omunyankole yeyanzibye. Nyankole yeyantegeye. Yajja okunketa ewaka. Bwe maze naye mu nju ebbanga ddene. Abanyankole musituke munyambe. Omunyankole yeyandeetedde ababbi. Yeyanze nanketa. Basinduka omukazi andeebakiridde ebbanga ddene. Mishona gigusiza naye nsaba mujje munyambe. Mujje munyambe. Mujje sikyasobola sikyayina maanyi nobwebantwala okunnyonnyola abantu sisobola. Banafuyiza sikyasobola. Nkankana sikyasobola. Wentuuka awantu bampita mulalu neesigwangako ddala. Teriwe yali akoze ssente naggwa eddalu. Ntegeera naye amaanyi batutte amaanyi oli wakutwalako ssente bakututteko amaanyi onafuwa nanafuye. Abapoliisi b'e Kasangati akulira poliisi nkukowodde n'abamagye muyingire mujje munyambi. Negye bantutte okuyambibwa. Waliwo omukwano gwange yantutte
ngamba sookera asooka ntwale bantute mu bakitongole kye bayita iso nawo bandidde ezabadde zisigadde emitwalo 7 nagono bagalya nabo katubambuzaabuza kati nzurukirewa bannayuganda bannange nzurukirewa anaagenda okunyamba nzurukirewa muje mumbuulire muteekeeko mumpa amagezi mumbuulire nzurukirewa neje naddukidde n'obweze bwasigadde nabo baabundiddeko ati nzurukirewa. This is too much. It is unbelievable. It is too much. Obukadde 8 baana Uganda bannange obukadde 8 mu bumanyi nga n'okusula ekiro kino saalidde nsuze nabungi naye agezaako okunnyonnyola bannange ebigambo bimuuze buli omu abuuza kimu tunnyonnyole nga bibadde naye nga tannyonnyola akaaba agamba nti poliisi y'e Kasangati naye mukoze bubi nti eddidde oli omubbi eyamubbye oba eyamufeze ate oli omubbi n'abawa omudiri gw'ensimbi ne bamuta n'akulita n'obukadde 8 obw'omukadde. Bannange mawulire si malungi tuze nga tulaba sitole bwe zityo oba ezeefaananyizaako ne za maama ono ng'abantu babatunza ebyabwe nonno bloka waliwo ajja nga bloka neyefuulanga bloka ate bloka oyo n'akusindikira bloka omulala ate oyo omulala ze mbu neyefuula nti anakugamba nti ekintu kino okutambula bulungi nti tufuneyo seeka asooka asabire simanya abisabire munakutwala ewa seeka ate bloka ennyini ate be bajja ng'abaguzi kwegamba ebintu ebyo mulimu ebintu bingi naye maama bw'atyo alajjana awo tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo tugendeko ku mawulire agali Siriya Munnayuganda munnaffe Vicky waliwo gempuliddeko nti ajja kuba nga attibwa ennaku z'omwezi nga 28 mbu waliwo akawanga muddaawo mbu kiwedde ajja kuba nga attibwa era mbu bajja kuba nga bamuteeka kalaba nti ennaku z'omwezi nga 28 omwezi guno musabire Kadaama wammwe kubanga kkiriza abeere ngattibwa. Yes, amawulire agava mu Siriya tubadde twabulwa follow up naye bimaze ne zifuluma video nga Kadaama yennyini alagira ddala poliisi nga bwe yakwata ekintu n'agenda ku buliri n'akuba mukama we byonna n'abyeyogerera naye ng'ensonga yava ku mukama we kumutiisatiisa. Abantu abawangala n'abawalabu mukimanyi nti omuwalabu mu busungu asobola okugamba nti nze nja kuwa obutwa nkutte however abatabukuwadde. Kadaama agamba nti bossi we yamugamba nti nakuwadde dde obutwa era ogenda kufa naye n'agamba osaaga bwe kuba kufa tugenda bameka bwe kuba kufa tugenda 2 kakati nno munnange nga alaba mukama we ng'awujjaddemu ng'afuna ekintu amuggunda bagamba nti yamufumita mulimba kujjako ng'ebyo birala naye yalaze poliisi nti yakwata ekintu bakiringa mu ssekuzo n'agenda n'aggunda mukama we omanyi abakadde n'abeera nga mukola ki amutta. Okusinziira nti Kadaama yennyini yavuddeyo n'akkiriza wakuttibwa mu nsi endala bakusiba mayisa naki naye nga si mu bawalabu obeera wakuttibwa. Yes, era soon nga bwe walaba Saddam Hussein ajja kubeera ng'alabekako nga alengejjera kalabba bw'ati. Yes, mu bawalabu ottibwa. Ate n'ekirala Kadaama ono yeenoonedde nnyo bangi abakadaama abannayuganda most especially abagenda mu nsinga Syria kozi kati market ntono yagyonoonedde ddala. So byebyo bibaddeyo musabire Kadaama wammwe nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ensonga za Luwirayiti kakati amawulire getufuna mbwe ebyaddala olunaku luli Bebekulu lwayogerera nti Luwirayiti musonyi baali bamusonyi naye mbu obuzibu bwe bajjira bakubira maama wa Luwirayiti bamugamba nga baagala bagende naye bajjeyo omusango mbu maama wa Luwirayiti yagaana kukwata simu ya Bebe maama wa Luwirayiti n'agaana kukwata essimu ya Zuwe era mbu ne bagezaako ne batuma n'omuntu omulala maama wa Luwirayiti yajeema. Bebekulu ne Mami Zuwena baali basonyiye Luwirayiti ebyaddala because Mami Zuwena omusango yali aluzinze interest mu gwo. Olunaku Bebekulu lwe yagamba Kasuku nti nze Luwirayiti namusonyiye ye message yali ayisaawo. Kati mu kiseera ekyo ne bakubira maama wa Luwirayiti essimu nga bagala bamusisinkane bagende naye Mami Zuwena ajjeyo omusango bakole withdraw letter ng'ekibatwala bonna ne maama wa Luwirayiti okugjayo omusango
sign of reconciliation. Ne mama wa Luirayiti bw'atyo yagaana okukwata essimu ne zivuga nga aziraba. Bano kye baakola ne bamusindikira omuntu asobola okumutuukako. Omubaka gwe basindika bwe yamutuukako yabagamba abo sobola kwata ssimu zaabwe, siina kyakwogera nabo, siina kyakuteesa nabo. Omubaka n'amugamba nti bakkubira baagala mugende baggyeyo omusango. Mama wa Luirayiti n'agamba omubaka, nze ndi wano nninze mulambo gwa mwana wange, kyekyoka kye nninze kyenjagala. Ngeri gye basalawo okumusiba banzirize mulambo. Bw'atyo omubaka naye teyali mubi, n'azzaayo information eri ba complainant. Nebo ne bagamba tufa kina bano. Nebo ne bakivaako ne bakita. Kati bannange, era Bebekulu ne Zuwena babi. Bebekulu ne Zuwena be batayagala kujjayo musango, oba abantu oba family ya Luirayiti eri ebweru wekomera yeganye reconciliation omusango gusobola okuvaayo. Ate baloya ba Luirayiti balabika ekyo bakitegedde nga y'ensonga lwaki balese narrative imba omusango baguvuge nga basindikiriza kooti okugugoba. Bo balina okuba nga bakitegedde nti bahitinze dead end. Era y'ensonga enkulu lwaki baagala gukola transfer baguze Nakawa ewa chief magistrate agogobe kubanga tegukyalina complainant. Bweziri naye ng'ate byonna bikyagenda mu maaso. Ono ye avuddeyo n'agamba nti bannange kijja mukola bubi singa ennaku z'omwezi 27 Luirayiti avaayo. Ye akyamwagalayo, agamba nti abeerereyo ddala kubanga empisa ze ensiiwuufu. Kakati nga ennaku z'omwezi 27 February ze bagambye Louis okudda agenda kudda. Guess what? Kagenda kufuna. Guess what? Wanji? Kagenda kufuna ki? Beiro. Senga watu we yatugamba luli. Louis kasta ana komawo ne bamuwa beiro. Tekijja kunsanyusa. Tebagenda muwa beiro ngenda kuz'omwezi 27. Tebagenda muwa. Kirala. Louis imbu nsindika obubaka buno ayina nti Sefuko otera okuvuma abantu era amushuwa buno obubaka bwange bugenda kutuukako. Of course as always onvume olaba onvuma sikuwogeddeeko olwo kati Sefuko nalabyeko nga owandiise nga advocating Louis, that's a good thing. Naye Sefuko ebintu tebitambula nga gwe bw'olowooza. Yaze nagamba mbu Louis is a public person. Linda is a public person. Everyone knows her. Louis is not a public person. She's a public nuisance. She's a public defendant. One of the reasons why Louis is in prison today is to think that Wachitalo. Era mutunuzamu kamera nokogera ebintu ebyekisiru imbu Louis mbu muntu imbu Wachitalo. Louis si Wachitalo. One of the reasons why Louis is a public nuisance, Louis mu bantu abamwetoolodde n'abantu abamwebaseeko n'abantu abamuzaala temuli mu muntu wa mugaso. Ask me why. Ategeera why. Hamu gwe hamu dale gulu abantu abo internet nabo mu family n'abali personal hamu go oyinza okumala mu komera a weekend watasemu tekisoboka. Tekijja kusoboka. Naye Louis amaze omwezi mulamba plus teri w'amagezi era abo basefuko manya balala manya bani the no official be bagenda ku kooti. Ne mama wa Louis kati tajja mu kooti. Have you not seen nanyina takyagenda takyalina buddo tata wa Louis mu kooti. Aha. Mwali mulabye tata wa Louis kakati mwereka mbabulira. I have news for you. Bwe mubeera nga mwagala Louis ave mu komera
mulekeraawo okweyiwa ku kooti ne mwasamirawo. It is one of the reasons why ali mu kooti, ali mu kkomera. If you want Louis, Selector Jeff, you have joined Tapping Alive. Twagala okwebaza okulabirira omwana alabika bulungi. Selector Jeff, lwaki bulijjo tosibisa mwana nviiri? Webale kubanga wekumire ku Legit TV 256 towerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereva amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusa koona woli onawo osinzidde sigala naffe tova.